Kasujja mpa ku jita eyeeyi ennene yoleete n'essolo nkulojjeresebo. Eyange enjirese yakuutuka enkoba namba emu n'ebbiri ng'ate mwattuza bbula. N'essaanyu muyite atuule ku bbali aliba omujulizi nga tuvudde mu kkala. Sooka omuwa eccupa ayambuke engulu ewabbula akalunkuse andeetere endigi. Kubuulira tunywa ng'eno bwendya mu ndago tusaba ggule enkoba kino Mukama yatuwa. Abaayi olunaku mulindwa lwa leero n'essaawa mulindwa ey'okusatu ey'okumakya yeeyiseeko dda. Teweerabira nti Generaali yatusuubiza nti olunaku olwayo tugenda kulaba ku miracle. Twaliraba ku ambasada wa Amerika mu Uganda omulundi ogusookedde ddala ng'agobwa. Ne General Idi Amin gwe twali tutenda obukambwe teyakolako ku kikolwa ekyo ku ambasada wa Amerika gye yabugulananga nayo. Naye tubadde tufunye omukisa ab'omulembe gwaffe okulaba ku kikolwa ekitakolebwangako nga Generaali omuduumizi w'amagye mutabani omukulu ow'embuga akaalakaala n'ambasada amutwala Entebbe airport nga talina yadde kaamuganyizza kufulumya mu nnyumba kubanga deportation kitegeeza gulinga musolo we gukusangira w'oguweera. Toyina na kubagamba nti bannaye kansooka enzireyo eka ngende ndeete ssente wabula omusolo we gukusangira w'oguweera. Kakati nange nabadde ndowooza nti Generaali olw'emmande we lunaatuukira ku ssaawa 3 ez'okumakya tugenda kulaba ku mawulire ng'akaalakaala n'ambasada ng'ali mu panti ng'amutwala Entebbe ku airport afulume ensi y'obwaboobwe. Naye nno kino kitegeeza ki? Ono omwana tabangako siriyasi. Era mmwe abamutwala serious ate nammwe nze benneewuunya. Oyo omwana alinga nga Ddiikuula. Anejjukira amawulire baddiikuula ge baasomanga. Ddiikuula yasomanga amawulire nti enswera etomedde bbaasi bantu 7 ne bafiirawo. Ddiikuula yasomanga amawulire nti omuntu egundi emukonye ku linnyo n'afiirawo. Kakati gwe yatwalanga amawulire ga Ddiikuula serious ate ye gwe ataabeeranga serious. Kubanga Ddiikuula omulimu gwe gwabanga gwakusanyusiriza mu bitasoboka. Ddiikuula yajja n'agamba nga n'asoma amawulire mbu akasattiro kaguddewo mu bitundu by'empigi ensiri bw'etomedde erinnyo ly'omusajja ne libongoka era asigazza malibu. Nga gw'oseka buse singa okimanyi nti byayogera si bituufu. Okuva obuto bw'oba Ddiikuula tewamutwalako serious, lwaki ono omwana mumutwala serious? Ensonga lwaki nze mbadde sikyayagala kwogera ku ono omwana tali serious. Era abo abamutwala serious mu bigambo byonna by'azaayogera ate be batali serious era mbeewunya nnyo nti basiru n'okusinga ono atali serious. Kubanga atali serious bw'omutwala serious obeera musiru n'okusinga ye. N'ebyo byazze ng'ayogera ngenda kwesimbawo n'atagala ne yeetooloola n'akola ki yabanga mu nkiiko ze za bwa Ddiikuula. Ye kennyini ng'omuntu tabeerangako serious. Kitaawe ne bw'aba agezezzaako okumukulisa mu bulamu obuli serious naye ye kennyini ng'omuntu tabangako serious. Then kino ekintu bw'aba yasobodde okkizannyiramu ng'alowooza nti entebe y'obwambasada yakwemoolerwako nti oba ambasada it is an ordinary person like ye kolera gw'osobola okufubutula mu Uganda n'ayita ku nsalo e Nairobi n'ayita ku nsalo eze Kenya ayingire n'ayita ku nsalo ya Uganda ne Kenya obudde bw'ekiro n'ayita mu bibira nga n'engo zimukanga nga n'emisoto emikambwe gimukanga. Yabadde alowooza nti akamanyirako ke kamu asobola okukaleeta ku ambasada naye ate teyabadde serious. Ng'era bw'atabangako serious ku by'okutwala entebe ya kitaawe. Ng'era bw'atabangako serious okuggulawo Piraawo group. Ng'era bw'atabangako serious okubagamba mu mwegatteko nti guno omulembe gwabo bavubuka naye talina njawulo na Mayiga. Ne Mayiga yajja atugamba mbu muvubuka. Twamala kutunula ku mukazi we ne tupima emyaka gye emituufu nabagamba ffe abasajja tukanduka otamiruse ng'era bw'olaba Muhoozi. Muhoozi alinga asinga Mayiga obukulu. Ne Mayiga bwe yali yakajja bw'ati baatugamba nga guno omulembe gw'abavubuka. Ne tugamba ono muvubuka munnaffe kubanga yali asaze n'ekimemeya. Mukyala we n'abaana b'abakulu baamala kuvaayo ne tulyoka tufuna ekipimo ekituufu eky'emyaka gye ne tugaa wano Ssaabasajja yatulimbye. Ssaabasajja wano yatulimbyemu kubanga ono muvubuka munnaffe si muvubuka. Kakati y'ono mulembe gwaffe abavubuka naawe nga mw'oli mu bavubuka. Naawe nga mw'oli mu bavubuka ono abamutwala serious
ate yemmwe benneewunya okutwala ddiikuula serious mwate abatali serious na biseera byammwe bya maaso okusalawo okuwa amatu gammwe kazannyirizi singa omuzannyirizi wabula ng'omukulembeze addako singa amatu gammwe mugamuwanga kazannyirizi kyali baddokke nga buli kyayogera mufubutuka nseko naye bw'aba alidde ekigambo kye ku ssaawa eno n'akulaga nti yabadde azannyirira gwe ki ekikulowoozesa nti mu byazaakola byonna abadde nga tazannyirira abaayi abamuwagaawaga generaali muli ludda wa nga tetulaba reaction kale at least yalitaddewo akavuyovuyo wakiri baaliraze nti muhoozi bamusibidde mu makaage akiri ne bateeka akavuyovuyo naye eggwanga ttebenkevu embase tewaliiwo kiriwo amaka g'obwambasada tewaliiwo kiriwo naye ng'ate yakugamba nze nayogera yayogera ali siriyasi lwaki kati oba omutwala siriyasi omuntu atali siriyasi bw'atyo oli ajja n'eccupa ye ey'omwenge n'akwata essimu ate Museveni nakugamba nti bahandola b'omwana wo babi tebamwagala ate naawe kennyini gye buvuddeko wavaayo n'okola statement eyo nti bonna abatembeeta mutabani wange bamwagalako ssente gwe weebuuze singa baba bamwagaliza lwaki tebamugjaako essimu ng'amaze okuteekamu eccupa y'omwenge kubanga buli lwamala okutamiira ekizzaako mubeera mukimanyi naddala ng'ayina essimu mu ngalo teyakakikola omulundi gumu okwogera ebitajjansa okwogera ebimufuula ddofe n'okwogera ebirabisa kitaawe ye saali musaasidde nnyo naye nsaasidde kitaawe yeeyita Ssaabalwanyi eyalema okulwanirira omwana waakulenga muntu oba Ssaabalwanyi waawa bannaye nabagambako gye buvuddeko nti Katonda abonereza naye Katonda yabonereza Museveni gwe kuba akafaananyi nga mu Museveni omulamba mwe mwafuluma omwana nga Muhoozi Museveni mu makaage diguli erimu oba ekipapula ky'obuyigiriza ekirimu kyekyamuwala waakuba make-up Museveni omulamba era mmwe abagamba nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye mulimba Museveni oyinza okutala obutakiraba nti alina wanyigirizibwa olw'okuba omulabira mu convoy naye tolekanga eby'obugagga waakiri naye oleka abaana abatetenkanya oleka abaana abagezi y'ensonga lwaki bw'okola ng'okolerera abaana abatateekeddwa ebyo by'obateekedde bagenda kubisaanyaawo buli lw'oteekera abaana abatali bateeketeeke ebyo by'obateekedde bagenda bisaanyaawo babyo byennyini by'obateekedde bigenda beesaanyizaawo abaana abatali bateeketeeke gwe bw'oba olowooza nti Museveni yasinga emirembe mu nsi eno na buli kirungi ekisinga the best kyali badde mu makaage abaana abagezi baali badde mu makaage gwe mbuulira eky'obugagga ekisinga abaana ng'abasajja abagagga banoonya baana kakati eky'obugagga ekisinga ebabeera baana nga gwe by'owaaniramu Museveni si baana wabula nga tokimanyi nti ne Museveni alina okusoomoozebwa kwasanga olw'abaana then obeera mugwi wa ddalo then obeerako ekikyamu ku mutwe Museveni Katonda yamukuba omuggo munene bwe yamumma omwana mu baana be kyova olaba kiwadde n'omukoddomi waazo okujja okugamba nti nange njagala ng'omukoddomi ajja ate n'agamba nti njagala kusikira gye nnawasa omukazi naye omanyi lwaki muwadde gaapu okugamba nti nange njagala ate nga ne taata we amuzaalira omukyala akulaga takirinaako buzibu era tamulinaako buzibu amaze okutunulamu nga mubabe temuli baana n'omukoddomi yamala okutunulamu nga mu butuufu gye yajja omukyala mu bakoddomi be ne bakyala be temuliimu mwana nga ye yalinga omutegeevu yekka eyayingira mu famire nga tonneenenya oba nga tonnaloma Katonda bwe yakumma byonna sooka otunulye Museveni gw'olowooza nti yawa byonna naye nga talina mwana n'omu ku dduniya gw'olowooza Museveni yali baddeawo nga talinayo diguli ya bwalooya wakaawe olowooza Museveni ye yali baddeawo nga muwala we yasinga okusoma wallahi akuba make-up asiiga wangi ku mimwa asiiga bipenso
bine bikalamu bye basiiga kuno atereza buviiri akola waxing matu muwala wa Museveni. Obwo bukosi busomebwa abaana b'abanaku abawejjere kubanga bwe bukosi obwa layisi. Era nsuubira buli akakola emakerere yava eno nga ayagala kuba looya, yava eno nga ayagala kuba musawo, yava wansi nga ayagala kubeera mubalirizi auditor. Naye bw'atuuka eyo kafizi ne keekanga n'abuuza ki ekiriwo kubanga kakosi bakayita ki ekiriwo. Kugenda na kiriwo sikyalina kyakuzza. Emyaka 18 oba 2 gye nsomedde teginfa ttogge kakati kaŋŋende n'ekiriwo. Naye nga muwala wa Museveni yagenda n'ekiriwo. Nga muwala wa Museveni yakutte ekkubo ya ki ekiriwo. Mukama akuba omuggo naye Katonda yakuba Museveni omuggo n'amumma abaana n'amumma omwana mu baana bonna. Nono kwe yali asibidde olukoba yamukuzanga ekiwowongole n'ayonooneka kubanga yamusuubiza ng'akyalina mu ntebe ti mwana wange gwalinsikira si mu luggya lwa Amosi yebaka emirembe wabula entebe y'eggwanga eddamba yagimusuubiza okuva obuto. Kyokka ate teyamubuulira butya bwe batwalamu entebe y'eggwanga. Kyova olaba ye musajja wattu buli lwawulira ng'agimiisinga ayitira mu kusaaga kimufuula omutamivu kasita akwata essimu. Tugenda kulumba Nairobi mu nnaku bwe ziti. Ambasada wa Amerika yamuka. Nze n'amagye gange tugenda kukola bwe tuti. Nze ne gundi tugenda kukola bwe tuti kubanga teyakuzibwa. Era omuntu yenna alowooza nti Museveni mugezi otya mutye. By the way, naye ngombo kakattu gidibye ey'okulowooza nti Museveni mugezi oluusi ebizibu byaffe si bye ebibeera ebizibu byaffe wabula ffe kennyini ababuliddwa solution ku bizibu byaffe n'okumanya nti ebizibu byaffe binaku nnyo okusinziira ku magezi Katonda ge yatuwa ate ffe tufuuka ebizibu byaffe. Waliwo endwadde nga si ze zikuluma naye ng'obusiru bwo bwe bukuluma ng'endwadde ekuluma waliwo omululuuza Katonda yagukuteera ogenda onogonywa eddagala. Endwadde olwo mu budde obwo si eba ekuluma olwo obusiru bwe bubeera bukuluma. Museveni ono gwe tutendereza amagezi ddala mugezi ng'omwana yamulema okukuza mu magezi. Ne bw'oba on'okulembera eggwanga basooka kutunuulira nfuga y'amakaago. Era y'ensonga lwaki abasajja abakulembeze batambula nnyo ne bakyala baabwe oluusi n'abaana baabwe nti bannange munneesige nsobola okutambuza obulungi Uganda. Olaba ne family ngitambuza bulungi kubanga obukulembeze obusooka buba bwa mu njuyo. Omusajja yalema okukuza omwana obukulembeze obusooka ku mwana gw'owa Chepenti Museveni musajja mugezi. Lwaki aga amagezi teyagakulizaamu mutamani we? Bayibuli egamba kyanalyanga kyanaafulumanga. Weebuze lwaki muhooza afuluma bino kubanga byebyo bye yalya. Gwe mutenda amagezi agasobola okufuga eggwanga alemwa n'okufuga omwana we okumuteekamu entegeero ey'ekikugu era omwana we asiiba amuwakulira minoko eva. Mumulowooza si mmwe ekizibu kyammwe abatenda Museveni amagezi. Era Museveni si ekizibu kyammwe, mmwe kizibu kyammwe abamutya ennyo abalowooza nti wa kitalo nnyo. Katonda atwambulidde Museveni omutuufu ng'ayita mu mwana we kubanga omwana omulungi aweesa nnyina ne kitaawe ekitiibwa n'ekyalo n'emikono mwayitidde. Omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe ono nnyina yafa taata we yamutta mu 73 e Nairobi. Bwe yali amubega Amini yali amusindise mu bya Furonasa n'amutta. Kakati ono tugambe nti wa mwana mubi avumaganya kitaawe kubanga taliiko nnyina. Kitaawe w'omwana yatta nnyina ng'amaze okumuzuula nti Idi Amin yali amusindise okumubega naye ate bambi ye omukyala yali amaze okugwa mu mukwano nga n'ebyokubega abivuddeko gwe ate lwaki yamuwa omwana. Naye nga ye Museveni atatekinga risks ateebuuza gwakubiri eyayina mission yamunyigirawo regardless amuwadde omwana. Kakati Museveni yalema okukuza omwana we n'amagezi ge mumutenda. Mulowooza si mmwe kizibu kyammwe? Mulowooza nti Museveni kye kizibu kyammwe? Mulowooza nti temutya mutye?
omanye ebizibu oluusi tutya okubikwatako ne bituwaganyalako ne byefuula eby'amaanyi. That is why nze sikyagamba Katonda nti nina ebizibu bye ŋŋamba nti nina Katonda nga mpita mu kubyeŋŋanga. Ezo ddami ezo makolima. Museveni si mugezi, just mmwe muli batiitiizi. Nkiddamu, Museveni si mugezi, just mmwe muli batiitiizi. Kuba singa Museveni abadde mugezi nga bwe kirowoozebwa era neyava mu ntumbwe ze omwana Njoka bwe yeezaalira ddala yali badde mugezi. Kati gwe mbuulira ng'oggyeko obutemu kimuhoozi ekimulireetingisa ku Museveni. Era lwaki obutemu bwa Museveni bweyolekera mu mwana, then lwaki obusiru bw'omwana bwo temwagala bwo ataakinga ku Museveni? Olowooza nti yabunywawa bbo, ng'ate obutemu we yabunywa otunudde buno obusiru bw'alina bwo yabunywawa. Saawo wolowooza nti wagezi nnyo. Eppipa mwonywera bw'eba ya butwa naawe ofa. Nkiddamu, eppipa mwonywera bwe mubaamu obutwa automatically obeera ogenda kufa. Baayi kyekyatta obwongo bwa muhoozi. Pipa kimwe yanywera, yali yeebukojja, yali yakumuliraano, oba yali pipa ya kitaawe yennyini ye yatta obwongo. Kakati onkakasooja kitaawe bw'ali omugezi nga yavaamu omwana omusiru bw'atyo. Bannange mbategeeza, Museveni akozesa oba busiru bwaffe oba butiitiizi bwaffe, kubanga era obutiitiizi buzaala obusiru. Tewaliyo muntu mugezi mutiitiizi. Kati oba akozesa busiru bwaffe oba butiitiizi bwaffe okulowoozesa abantu nti ye mugezi, naye nga gwe oba oyagala okupima amagezi ga Museveni, katotike kaakano mutusobola okupimira akawujjo ke mumwana. Nze mutabani wange oluusi mbeera wano nga nfulumyemu, ogenda okuyingira olujja omusanga wano atudde alright, nze yakalera yitawo nga baganda bange ne bannyina zekyo kyalya. Ne bwali batakikoze amanyi engeri gye bakikolamu, era kimuyingira buli lunaku mu bwongo nti taata akola bw'ati, kyova olaba agezaako okugegenya bange. Ebyo muhoozi byakola yabigegenyezaawa, yabikoppa kwani? Tewaliyo mulimi ayina mwana ng'ali ku nnimiro atamanyi bakozesa nkumbi. Tewaliyo musuubuzi ayina mwana atamanyi we basuubula. Era ne muba ababbi obasangamu, kubanga ekyo kye baakulabalaba. Tolaba nti obubbi babukweka n'abaana baabwe, naye era bo bwesika ne bubaako gwe bwambala mu baana be. Bino muhoozi byakola ye yabinywawa, bino muhoozi byakola ye yabikoppawa. Si muono gw'otenda amagezi, oyo gw'otenda amagezi yalibeera nga si mugezi, just nga gwe musiru. Omulwadde gw'otenda obukugu ayinza okuba si mukugu ennyo, naye nga gwe abadde omulwadde ennyo. Amagezi ga Museveni gamuvaawa, nga mu ssasa lye ebivaayo biraba ebirya byakyama, biri biti. Kati muhoozi alinga nga bulooka gye balinnye ng'ekyali mbisi, eba ekyali bulooka. Essasa lya Museveni ebifulumamu bye birina okukulaga amagezi ge. Atamanyi kuweesa, oŋŋamba otya nti alina amagezi? Atasobola kuweeseza mu nju ye, asobola atya okuweesa ku lwa Uganda yonna oba ku lwa bannayuganda bonna? Mutunuulire essasa lya Museveni ebifulumamu biba bibakakasa Museveni mugezi oba musiru. Twasuze ku bunkenke bannange, twasuze tulinze, twasuze tuweteeseteese okulaba generaali ng'ateeka ekiragiro kye mu nkola, kumbe yali ccupa. Nze jjo nabagambye nti leero lwenkakasa oba omutamiivu tabaagambwa agibaaga. Abaganda mwalimba mutamiivu mu kubaaga obubaaza embwa. Olaba onaanywa omwenge ogw'ebbeeyi asobola okugibaaga. Sasira abanywa ku ludu n'ebbwakata. Ate omwana oyo okuva lwe yava e Russia ate yafuuka ekirala. Ogwerimba muka waliyo obunnyogovu bungi mbu walagi we Russia
Kasese owe Moscow mwakuba oba naye abeera Kasese ka Moscow mbuka Moscow weri akuba tamanyi ndongo ya Firigo babyuma bya Elvis Sechanza akuba kati yalemu okujja omwana ku mwenge owuwe gwayinako full control gwawadde n'amayinja okumulaga nti banne tulina tutambula tuti ngamba otya nti mugezi asobola okukulaakulanya bannayuganda era asobola okugoba obwavu mu Uganda yalemu okugoba omwenge mu njuyi ate yakugamba tanywa yakugamba nti tanywa kakati omusajja yamanya obubi obuli mu mwenge lwaki yaleka omwana we gwagunywe ng'ate yensonga lwaki tanywa mwenge kiregeeza nti ayina ebikyamu oba ebibi byamanyi mu mwenge era omwenge gusobola okukolesa decisions ezitali ntuufu lwaki yaleka omwana we anywa omwenge oyo aba akyali muntu mugezi oyo aba akyali muntu mugezi nga n'obusiramu butukubiza mukuze bulungi abaana otherwise buli zambi lya mwana wo libeera attached ku ggwe kubanga ggwe wamukuza you are responsible kumugaidinga eyalema okugaidinga omwana we mbw'ayagala gaidinga Uganda nkuwemye